Ebika ku bigambo oteeke n'akabonero ku kitabo ogomekereze. Bwe twogera ku ntandikwa y'Ebisiyaga yadda Blackasi wagirayo ku maapu ennyanja eyali Sodoma ne Gomora. Olaba obukolimize gye bubwa obw'Ebisiyaga. Okumanya kwajja kweyongera kwe kwavaamu ebyo nti obusiyazi kugwekerera kwansi okusiyaga kunaleeta y'abalala nga gwogenze kakati eyo tomanya generation yo weegenda kukoma eya famire yo ejja kukoma lwebi zaale mwale mujjuze ensi mugirye omusiyazi azaale bwe kubanga kuyaayaanira ssente ez'okututambuza ebyo tubiveemu. Njagala ombuulize muto wange Museveni nti yakuŋŋaanya obulindo bw'essente bumeka alyoka atutwale mu nsi kagulewo olukalu. Luno olw'ekisiyazi tululwane nga lutalo lwa kiyeekera lwa Museveni twalwana nga tugwa mu nsi. Katonda yajja bitutuusaako okutuusa okusinga n'onoowaayo eggwanga lyaffe liyingire mu busiyazi nga batabani bamuhooza abaana bagenda okuzaala bagenda kusiyagibwa tebalemera kuzaala balala. Abantu tetuli ba gavumenti ffenna yetuzaala naye eggwanga weeriri ligenda kusaanawo. Museveni alina akakundi munda akamutemako ebiwawaatiro n'emira. Muganda akugamba nti gw'otiisa amaaso enjala temutya. Museveni tayawuyanga enjala emuluma. Emission yegga nti yali ntegeke ey'okugootaanya gavumenti ya Museveni ule babyogerera mugindi wano mukono nti ffe twabuzanga abantu, ffe twabuzanga ebijja, ffe twakolanga kino goba wange sente tigenda ogula eddagala olireete. State House erina ensimbi nnyingi kwatoola bazimba ebizimbe gwe tobiraba. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nabana FLASHLIGHTUG Uganda olunaku olwaleero atukomyewo ewa taata waffe ewa profesa ewa dokita ewa omusumba ewa politician Haji byonna wabyesigaliza fenna wabitulekamu. Twebaza Mukama obulamu bwakuwadde ati tumwebaliza ddala kuba nti n'okyali mulamu. Budde obusinga twebuuza ati no ffe baani abakyali abalamu ate ffe baani abatula awamu naawe wano. Abakwegomba bangi singa Haji mulabako singa tutuulaawo ne tuwayawayamuka ensonga ezizimba eggwanga naye tebasobola kulaba. Neffe twebuuza ffe baani obulamu Mukama bwatuwadde. Haji ensonga nyingi eziri mu ggwanga ezizimba ensi yaffe mweziri ate nezitunafuya nazo mweziri nezigizimbulula kale ombadde kyogedde negizizimbulula ate najjo mweziri. Ebibaddewo wiiki eno byewunyisa bwe twalabidde mutabani bayita first son singa kati bagamba singa ali enkuyege gye zikola zitya gye zimbikirrako ettaka ate mukoka ng'akola ati gamuyisa mu nnyindo naye Katonda amuwadde chance eddako yeetereeza weewaawo. Haji ensonga eziri mu ggwanga kino kye bayita Ebisiyaga aba bayita bisiike bitufuukidde ekizibu mu nsi yaffe Uganda. Nekyala omutanda bannayuganda tumanyi nti bw'oyogera ku bwakabaka bwa Buganda nga toyogedde ku Haji nadde watoyogedde ku Buganda. Haji Obuganda ensangi zino nja giyita nabe. Lwaki njiyita nabe? Omutanda bw'aba ateredde mu ntebe ye waali yonna Buganda babuteredde. Ensasage mu Buganda ziyitiridde mu madiini mweziri, mu byobufuzi mweziri, individualism mwebiri. Kiki ekigenda maaso mu nsi yaffe Uganda.
boza kwa tulaba tandikira bannayuganda bannanga abali ebunayira ewala nabannaffe bwe tulinabo wano munda njagala ntandike n'akagambo kano nti mutume yatugamba nti ku akhiri zamaani ku mulembe ogw'enkomerero ebyamagero biriba bingi naye ku ekyo ekirisooka okubanga akabonero ak'okuzikirira kw'ensi omuddu omu agenda kuyima ebugwanjuba ayogeraganye n'oyo ali emashariki ebugwanjuba nga bawuliziganya era nga balabagana. Kaakati ekyo kyekyaleero kyetulaba eyo byaliwo mutume yaliwo mu 632 n'awangala emyaka 368 olwaleero edi 6 tuli edi 2023 n'ebyo ebintu byetulaba tuli wano okwoda aba diaspora gye bali nga batulaba ate mikwano gyo nnyo ate nga batuwulira weewaawo. kale nno ekyokubiri katulaga nti Danieri bika ku bigambo oteeke n'akabonero ku kitabo okubekereze paka ku nkomerero walibaawo okuddingana embiro n'okumanya kulyeyongera. Danieri bw'atadde akabonero ku kitabo tutunulidde ebintu ebyesomba tutunulira obubonero bwatekwa ku bitabo n'okumanya tukola ndi kweyongedde. Bwe twogera ku ntandikwa y'Ebisiyaga yadda Blackasi wagirayo ku maapo Blackasi yeso ennyanja eyali Sodoma ne Gomora. Blackasi Katonda yafuula ekibuga ekyo be nekifuuka Sodoma ne Gomora. Era bw'ogwamu towebbika mweyo si oba oli mulamu oba oli gwosigala oteyenga nga lyato. Ekyo kyekikolimo kiba kikolimo bago gwokyagala nnyo ndeka ndeka lwaki bigendamu lwaki okigendamu. Kale nno olaba obukolimize gye bubwa obw'Ebisiyaga okumanya kwajja kweyongera kwe kwavaamu ebyo naye newankubadde Katonda yakola ekyo n'akibalaga naye abantu balemerayo. Katonda nga amaze okutonda omuntu ku lunaku olwokutaano n'afuuwa mu Adamu omukka, Adamu n'ateetera naye Katonda abatanaba kukola kiragiro kisooka gyali Adamu n'ayasimula nga makulu gaakyo webale nnyo. Katonda naga nti obulamu bw'omwana Adamu bw'omuntu ono bujja kubanga bwakwanguyiriza sinnaba nakumulagira kyakkola yayasimudde naye eno twavumbulamu ki opposite oluzaala akaana be nekakuba emyasi kalamu kayasimudde eri obujemu bwa kitaawo wako bwajjajja waako eri Katonda eno bufudde bulamu bwammwe bwansi. olwaba tutegeera butunyonyola ebintu obulala. Kale nno Katonda kyanyonyolako nti kibi ensi ekinyonyolako nga kiki kirungi. N'olwekyo netugamba nti obusiyazi kugwekerera kwansi era Katonda yatugamba nti takyaddayo kutonda muntu mulala mwe bataddewo ku nsi mukole multiplication muzaale ensi mugijjuze mulyoke mugigireki mugirye. Okusiyaga kunaleeta y'abalala nga gwogenze kaakati eyo tomanya generation yo weegenda kukoma eya famire yo ejja kukoma lwebi
be banayingiza mu bazzukulu bo obusiyazi obw'engeri ng'eyo gwe togenda kuddayo kulabikako mulundi kukomawo mulundi gwakubiri era n'ekifaananyi kyo kirisangukawo kubanga mufenna abali wano n'abali eyo buli omu alina ekifaananyi ekijja kikomawo byebikomawo naye tebatonda bipya. Lwaki ebisiyaga byevumbise nnyo mu madiini ag'enjawulo ate obusiraamu nga tebuliimu? bwe twayogera bwe tutyo nga bw'okiraba obukristaayo si bwebwo obw'Yerusalemu bwe tulina olwaleero. tulina bwawo bwe Roma bwe Bulaayi ate obukristaayo tume buli Bungereza eyo manyiyo jjajja wa Yesu oba kojjaawe oba mu Bungereza oba mu Italy gyali sina gwe manyi. ku mawanga ga Bulaaya teriyo nabbi avaayo mu bannabbi 25 betulina bava mu nnyumba ya Isaaka neya Isimayiri ate nga bonna banyumba emu ya Ibulayimu. teyali mu Europe. yali mu Iraq. Eddiini zino nozolaba ziva mu bawala bwabwe. Jjukira osome akagambo kana kagamba nti gwe Ibulayimu ne mukazi wo Salaayi muyimuke muve mu nnyumba muno mu nsi muno mbatwale mu ggwanga mwe ndibafuulira eggwanga ekkulu. ne basenguka. nkutegeeraawo. Era kyoba olaba ne mutabani we Isaac bwe yatuuse okuwasa yagamba tojja kuwasa mu Bapalasitayini bano baddeyo eri gye twava e Kanani kubanga gwe bwowulira Kanani nokibuuza nti kiri Bulaaya. mbedde me Kanani y'ebugimu Northern Iraq gye baba bawasiza omwana wange omukazi Saala gyava. eyo Saala Ibulayimu bava Kanani. Kakati mutabani waabwe omukulu Isaaka mu nnyumba yaabwe atuuka okuwasa temutojja kuwasa tuddeyo. Era Isaaka teyatambula lugendo okugenda kwogereza mukazi baatuma butumi baddu ne batwala ebyasabwa biki nga byola batuleeta mu kwanjula tobitwalako waliwo ate nawano kyebakola. Era bwowuule wali nga bana Saala ebintu tubirye mubirye ng'amakulu gakyasiimye. Kaakati olwo okugatta kwali kuwedde ng'omukulu yagatta n'oli era wano bugenda ne bakwanjula abazadde ne bakkiriza automatically oba mugatte baba baze okusiima kibo kiwedde. Era fe ate kyobudde olaba nti ono agenda okuwasa akwata mu mukono gwa kitaawe. Biri bino bituddako muwadde enkoko mukare oba kumaliriza buwangwa naye ngaomukolo omutuufu gugize eki guba guwedde. Kaakati ne Isimayiri bw'atuusa okugenda okuwasa naye kye baamukola n'addayo e Misiri. Kaakati bw'agenda agenda mukazi we muka Falaawo yaddira omwana omuwala omulungi ayambe eri kubanga yali mukulu asusiza emyaka 5 akuyambeko. Kaakati ate Saala agenda okufuuka omukoddomi kyaba agamba bba nze gyendi sizadde ne munnange oli tazadde itako ery'omuzaana tuleke okuva ku nsi nga tekituleseeko muki muzaana yenna muntu wo nayita ery'omuzaana n'azaala Isimayiri. Kaakati bwambi ne bazaala balenzi bali ab'eggwanga erimu ab'ennyumba emu ne bazaala Isaaka naye naaba mulenzi. Ono Omukaludaya n'Omumisiri ne bazaala Isimayiri. Era kyoba balaba be bali mu bitabo ebibiri ng'oggyeko okukola ne Bayibuli oba ekitalo ky'eddiini ekirala iwe bali nnyo ebitabo byombi byava mu bo.
Bible ne Quran. Era kyobudde olaba ti mu Bayibuli ebitabo bisatu mu Quran egyebiri nga tukkiriza obutonzi. Mu Bayibuli bwe banga eriyo okuvumirira obusiyazi n'obusiraamu ne busigala nga buvumirira obusiyazi. Bali abataali bannannyini ddiini banzaala bikuzire abazungu bannannyini kutuleetera ddiini ne bajja n'obuwangwa mu ddiini yaabwe gye bakkiririzaamu. Kyobudde olaba mu basiraamu olw'okuba obusiraamu bwasaasanyizibwa bo bannannyini bo be bakwata bakutta busi. Era no mu Uganda bawalanyizibwa nnyo betusinza okulabako mu makomera abasiraamu be bali mu kutulugunya abasiraamu. Anti bw'oba oyagala gezaako okoleeza ettaala mu kizikiza ya sitima ogiteeke wali mu lujja wali mu kyoko platform. Buli kawuka konna gye kali akatambula ekiro kajja kujja ku ttaala eyo yeddiini y'obusiraamu eyo. yeddiini y'obusiraamu. Awo buli omu agirengera ayina girwanyisa kuba bwe ziba nseenene yabatafuna zina okugenda wali ekitangaala. Zina okugenda wali ekitangaala. Kano n'olwekyo ebyo biraba bavaayo nga babayigganya. Naye mu kitabo kya Musa ekya Tawuleeti Katonda agamba Musa nti ndi yasamya obumwa bwammwe ne mbateekamu ebigambo byange. Naye abo balwanyisa tebali basobola. Era tebajja tusobola. Kale mu nkola ng'eyo ne banalwanyisa okukola katya buli abanyiiga lwe banyiiga bw'olaba bagenda ku mipiira ekkata basiramukirayo emitwalo 5 n'omusozi. Bagamba tetukyali bakristaayo tufuse baisiraamu. Batulimbanga nti bano batujjuga abantu nga bategeera kamala ng'abantu bakola bati omupiira essaawa esaala bakuyitana kuyimba nti omuyimbi otekako oluyimba bonna nga bayimirira. Oli yali ali mukwazini ne balowooza nti bataddeko oluyimba tune bonna nagamba naffe tujoyininga omupiira guyimirira buli kimu nga kiyimirira ne batandika. Omuntu omu n'akola embeera enkumulitu y'abantu bona wi ku ttaka naye n'agamba nti banna what unit is that? nabo ne bajoyininga. What is behind that? Kale no obanga okitunulidde muzaale mwale mujjuze ensi mugirye omusiyazi azaala ate teri yazaddeko. Kaakati nno Buganda eno gye bayigganya olwaleero awo wegenda okukoma. Bajja kusimba wano ebisiyazi obusiyazi ogenda okukeera enkya naye nga tomanyi banaagenderamu. Ye bw'awalana Buganda awalana nsalo naye tamanya nti mu Buganda mulimu amawanga maki mangi. Ekyo bwe kubanga kuyaayaanira ssente ez'okututambuza ebyo tubiveemu. nabo bazisigaza. Njagala ombuulize muto wange Museveni nti yakuŋŋaanya obulindo bw'essente bumeka alyoka atutwale mu nsi kagulewo olukalu. Tanina kwali kwagalana kw'abantu. Era bakuba olukuŋŋaana yakuba olukuŋŋaana ekyererezi wali esinga wali awali training wing n'aga nti laba bannaffe walinga abatulyamu olukwe twajja ne tutandika ejje tulitaddewo ne bekuba kwagala kukola biseera byonyonyi tuyinza obikola era baabikola. Ejje lya Gaddafi we lyatusuulira emmundu empyadduka iwonu ekiwuku mityomere onfuna senga yayina emmundu ze yali badde tatuma abantu okugenda kuleeta byakulwanyisa tebyaliwo. Nakati nno olutalo luno olw'ekisiyazi tululwane nga lutalo lwa kiyeekera lwa Museveni twalwana nga tuva mu nsiko. Onjagala okubuulizaawo waliwo ebyafaayo biraga nti no Kabaka Mwanga yali omu ku abo be baasibako ebisiyaga nga beetaaga kumulwanyisa. Ekisiyaga kyajjanga as a tool to fight them, to weaken them. Olowooza ekisiyaga mu Uganda kiinamu abantu abo kinombe kiri mu kutagetinga oba organizations oba madini ezimu. Kaakati nze nkugambye obwononefu bw'abazungu
tebutagetinze Uganda yokka Africa damba butagetinze ensi zonna ye Katonda agamba nti ekyama si okukireeta mwe mujjo kiyita nenga gyekiri bwaga nti ensindi gizikiriza kakati ku bomu ezimanyuka nga ziva mu Russia zikuba Ukraine kuliko agenderako sinalaba kuno gwebale nnyo eyo sayini yekolaga Katonda mwaliyita okuzikiriza naye nga kati ku bazungu bonna kyatya batyarasa nti eyina ekikompola kya nucleus kiyinza okukuba ensi ekivuunika nawasigala amazzi kyoba olaba wano wa Biden bawaayo ate nga tebawaayo nti agira emizinga gye muwadde tegiteekodda kusukka mayiro 5 mu Ukraine mu Russia ate otuwadde gyakyo twetayasizzaaki batya kiri bwe yasindisa akanyonyi kano kagende kakati ekinyonyi ennala bwe yagenze yagifuuyidde mukka era netandika nekwatibwa kamunguluze enyonyi bwe yakwatiddwa kamunguluze yalazeewo yagudde mu mazzi kanzunzu kakati awo Amerika yatereezezza omutwe atanaba kale nno obusiyazi saagala Museveni aboyinge before them tuddeyo twasooka kukwata buditaaki netubumala mu eriya yaffe netuddako ntukuba enkambi ezitulinaanye nezisemberayo kakati nawano tugambe nti budget tetukola ya lukunkumuli budget yaffe yetuletera endowooza eyo tubeegatteko mu ngeri ezo lwaki tukolere Katonda ye mugaga waliwo esente zebakozese bataze mu butonde bwa Katonda ate kiri kiba kyaba bazitanga ensimbi gold nsimbi silver ezo nsimbi copper nsimbi oil nezo nsimbi kakati sibya Katonda bino yabitonda webale nnyo kakati nebyo okubiyayanira katuyayanire Katonda yajjo bitutuusaako okutuusa okusinga n'owaayo eggwanga lyaffe liyingire mu busiyazi kubanga ozikozesa biki nga batabani bamuhoozi abaana bagenda okuzaala bagenda kusiyagibwa tebalemena kuzaala balala gobokirozo nokyerewo tokola kintu kyewerowoolezaamu gwe ng'omu lowoleza nsi ndamba Katonda yagamba mutume kyowange gwe mutume oli mubaka mufuna mwenyi oli kitonde oli muntu afa naggwawo naye obusiraamu si bubwo bwange Katonda ayateekawo byonna atafa ne kati ku lwaleero omutume yatambuza obusiraamu bantu gwe bonoziyiza kujja kw'abantu eddiini eneebeerawo omusosolo oti anaafuna ate ajja kufunya bulungi nti ebintu bino ebiri mu kukolebwa they can also lead to the fall of this government. The downfall begins. Eggwanga yogera gavumenti eggwanga ddamba ingere kagamba nti gavumenti si bintu abantu tetuli ba gavumenti ffenna yetuzaala naye eggwanga weeriri ligenda kusaanawo lwankola eyo otuwa magezi ki Katonda atugambe mu Qur'an ekibi kijjanga mu kikyawe mukyogereko wano mu Uganda tukyagala anti ki mu kikyawe mukyogereko oba mukiwanyise n'emikono gyammwe singa kakati amadiini gayimuke galwanyise amadiini be ganayimuka gajja kujja mu bantu baago gabasomese nti abange kino ono shitaana yennyini tugenda magombe tutegeeza abakulembeze bagwemu omululu gw'ebyensimbi zebatalina gye bagenda zitwala naye gwe tobiriimu ebbanga lyenkulabye nze nkirabye
nalaba wano omuyisirayiri wakuba ebomu nekuba wansi w'ekizimbe nekigenda kyonna nga kyekutte n'emitayimbwa gyakyo nekiryoka kiyiika wali goba okola ebomu eyo kati takola bomu ye akwadde amagezi agagikola ate ye bwakola eyiye eyo pawalinga neyo eyo over times at times kale n'olwekyo ebisiyaga tubyogereko nnyo nga tubikyayisa abantu naye nga twidentifyinga obubonero abantu kuba naalabira mube mukusamira kubanga okusamira kivwe eri Katonda. Kolewo ki singa lubaala nnono muwe jjawo kino otekewo kiri kale ajja ensonga ojogedde bulungi y'ebisiyaga so nze nzikiriza ekyali tool ekyali weapon okutusanya ffe abafiriga and the entire nation eya Uganda singa tetukyaba kibi ekyo. Ekyokubiri ajja omusajja sijja muyita musajja abasajja n'abakyala owuliddeko saga ey'amabaati nenewuunya ebise lwaki bonna bano ababadde mu saga z'amabaati sipiika w'eggwanga omulamba ye n'atugamba nze nguzeeko amabaati 2025 ngazizaayo yabadde ategeeza ki kijjawo kino nti yabba oba siteyajjawo bukyabubbi ekintu kiri wala buli alaba kirabirawo amaaso ge wegakoma okulaba. Museveni alina akakundi munda akamutemako ebiwawaatiro n'emirandira bano abantu ke batande bakulaba naye kakati kino kivuddeyo. Akakundi ako kazze kasimbuliza buli bantu bonna boolaba abali bafulumye gavumenti ya Museveni nga tebasiibudde. Kakundi kali ke kagira ki kekabakuba bali mumutemako ebiwawaatiro wali omukwano ako kali so close to him okumuwa buli mawulire gonna aganakyankalanya obwongo bwe bwagenda okuvaayo gundi nga kokakuba engalabi kali awo State House nti olwo amaze okugwa kubanga kali close gwe bonepanga n'owandiika akabaluwa olukatuusaayo ekyo nga bakasuula wali muki mu dustbin tegenda kutuka gogamba tuwandiisa amabaluwa bino lwinga tutabawo nkyukakyuka kozi musajja watuleta birabanga naye olwaleero it is high time akirabe bekituuse nga kiyita Munzala Haji Abdul Nadduli senior presidential advisor political and stroke mobilization kubawo nyaawo akijje kunze nti nkugambye kubanga sijja kuwandiika ebbaluwa etuuke gy'oli ogisome tebajja gy'oli tegeerera ku kino era yankoze bulungi kubanga muzze tannaba kuvaamu kigambo tannaba kasa amagezi g'omaze okugamusindikira agange nga sindise ate bulijjo kaakati abantu abo batega kyobola batega kuba ku vice president naye tebamwagala naga naye muwe ne bamuwa prime minister mumuwe naye ne bamuwa baminisita mubawe naye kaakati cabinet yonna anaajabuluza tekisoboka it is targeted era atuuse okuzunga bwati nga boolaba omuntu enguuli nga si ye tatambula wazira nguuli yegiraki yetambula noga nti omusajja ono atambula aragawa bwagenda mumaaso nagenda mumaaso wagira nadda emabega bwagira ti nadda sideways atagala nga kiwojjolo nga atagala butagazi kakati naye gavumenti ya Museveni ne Museveni atagatta tubudola alemeddwa eka ne mukibira eyo target eyakakundi kali kukali ka destabilizer kukasangulawo busanguzi kyaba akola ye naye nga yesiikidwa akolenga sipiika bwe yakoze amabaati gaffe aduumire nti buli yenna yakwata ku bbaati okubako nekyaŋŋambako nga amabaati agazizaayo era nga gakutte lyekkalamujja okubuuliriza kujje ne bwe kunaamala omwaka kubanga kugazize nkugala akakundi ako gogenda okasimbulayo ennaku 5
amabaati gagende gakole bananyinigo bagafune akabuuliriza akakundi kabuulirize akagabe mu bitundu nga katandikira mu maka ge abaddako ba subordinates n'abaddako naye lwaki abo abakutte ku mabaati ye mukulu Tibuhaburwa obanga mukulembeze w'eggwanga nanyini parliament ensaawa zino tenakwa okukyogerako okwanguyiriza amala shitaani mulimu gwa setaani ayayingidde mu ssaba akawungezi ka leero ng'odagira muwanga nti nfa bwavu agamba muzzukulu ojja kufuna essente lindako oba otambula olaga wali n'osikayo akatambaala miliyoni 2 ne zigwa n'ogamba te zavuddewo ne zigwa gwavaako emabega yavudde mu ssabo lya mandwa ya muwanga kogukira n'olonda nti ddungu ayize kwekiva songa afukamidde ku wolutaali azaale oba afune sente emyaka gyekulungula tannafuna kwanguyiriza kwa sitaani kale nno bwemugamba ayanguyiriza akyanukula ayinza okukyanukula mu nyanukula eyinza okukisajjusa ne kibeera kibi nnyo okuyitawo oba mu nyanukula endala abantu ne batamutegeera n'ensi ne temutegeerezeramu ekyo kikulu nnyo naye bo baministers bennyini bakirabamu mukisa bakirabamu ate ekintu kyoyingiddemu mu kizikiza senga weekoonye n'otomera ejjinja ndilikunuubula evivi webala nti webaza kizikiza nti kyanyambire nekoona evivi nerijjakebwa nabo bali mu kizikiza mbatomerera naye olwaleero ekitangaala kijjagwa nti I wish I knew singa nakimanya saakiteekerako ddiro okuva ku prime minister yanti kyenkugambye ye omuganda akugamba nti gwotiisa amaaso enjala temutya Museveni tayo uyange enjala emuluma nanya kukuja enyota betabuka naga gwe gwotiisa amaaso kiri tekimutya naye nga baali bakitegeddeko nti ensi balaba sitaani bw'aba akutwala ebyo byonna abisangulawo n'amaaso go n'agaziwa n'akolaga birala bw'atuuka ng'asegukawo ng'ow'emmundu yaze n'akuba essasaawo mu kusaba emmando zonna n'amayembe gaako gye zigenda tuddayo zirabako n'omukongozi atandika kuterekenya misinde abeerawo misinde kakukola twendeka nyuma misinde kale n'olwekyo abo tubafiise tubatekeko obukiiko obubuuliriza obukiiko obujja kufuna lipoota yaabo oluvannyuma naye engeri emirimu gigize eki gitambula wembuliza nti gwe nga senior presidential advisor magezi ki ge wali wadde oyo buli kinoomu ayakola enkola eyo ey'okuba amabaati asandiki sipiika yabawadde ekkubo kubanga ye mukama wawaabwe naye ate ekyo kijjako nti nno muli babbi ate ngambi omusango tojja kugusala nga tonaba kumanya yagenze mu sitowa n'agajjayo bayinza oba yali mission eyo emission gyegga nti yali ntegeke ey'okugootanya gavumenti ya Museveni kule kyenvudde nti ateekewo akakiiko kabuulirize naye nga amabaati gagize eki gazeeyo aduumire kimu nti buli yenna yakwata ku bbaati alyetikka liteekeyo gye liteeka okugenda gali gakole bali basigale mu jubilation yaabwe nga tebafiira mu bisaalugomba bwe bati naye ngene tutoŋŋana Paulo Muwaga bwe yabba gavumenti ya DP n'agikwasa UPC kyekyali angadine eri Museveni kyekyanyiiza Museveni nti mirambo gyonna gye twajja tuziika tuyitamu ti tuzze kuzimba democracy ate bino bye bivuddeyo newankubadde tuli so how weak we are katugende tutegeeze bannayuganda bannaffe bwe twajja okununula batwegatteko tusuule gavumenti yeno olutalo ne lutandika kaakati nona wano bwate bwabaddayo abo abaabwe Tanzania omanyi nti be baabuzanga abantu mbadde sikimanyi bali banyina babyogerera miti mugindi wano mukono
tipe twabuzanga abantu fo twabuzanga ebijja fo twakolanga kino gwebawange sente tigenda ogula eddagala olireete bwagenda tadda simbi zikolereeyo bebatuuka wano bazibasaba kaakati era abali mu gavumenti abajja bakola ebikolwa biri beba nucleus eyokukola ebintu bino olwo lukolwa kintu kikulu lukolera waggulu beyond the level of Museveni. Ekyo kikulu nnyo naye haji gavumenti eno the ruling system ebadde ku nekita reshuffle in different departments oba abantu abamu babajjamu obwesigwa is it applicable bano ekikola kye bakoze kwa kivoola really the sitting government lwaki the parliament kuba temwabaddemu other parties amidst abali mu NRM ati kyembudde gamba bwoba oyagala okusuula NRM ate osuula nuupu era nabasingawo nupu yabbye era baligambye nupu babbye no wonder kati nupu bagireko ewanda omuliro ku bantu bano evumirira bino ebikolwa ye ekintu tekyazze lwa knowledge ye nti yakyetondeddewo naye ekintu kyazze olw'aba counterpart abajja abamuvaako emabega okusuula gavumenti ye. This is very serious point. Paffe twewuunya n'abaana betuzadde betugenda okuzaala nti twalinawo cabinet ministers nga babbi babba ez'enzige ebintu biri constant ebintu bijja bibaawo babba ez'enzige ne babba ez'amataba abo njagala nkulaga abantu abo tuzze tutambula nabo oli bwayimirira wali emukono nagamba nti abaabuzanga abantu bebafu kikyakwetagisa mukamwako ng'omutegeevu nti amini ye yabuzanga abantu byemukolereyo ebuziizi bayibuli bwetugamba biryatulirwa ku busola bwanju sibakuli kaakati babikolereyo mu nzikiza wansi kaakati olwalewo bigagamukidde muki mu bantu mu maaso g'abantu ekiyita waggulu otega wansi era tutandise obiraba wansi wano yes kaakati nze kyenza okusanza okussa muto wange his excellent president aveeyo akwate kimu na kimu yakoze bulungi obutabaako kyayogera kubbi w'amabaati oba katonda asaasire nati okutebereza kisimusango ntebereza oba yaleba omukwabo nabo batutteko potion ate balikyaliganye ate okutwala ku ekyo ye yagaba lwaki ate atawanira mu ebyo yabawaddega n'amabaati gavumenti yani ye esigeza agabye indirect agagabye ate naga nti none yaago lwaki tatwala mutemu mulala gugwe mu store state house erina ensimbi nyingi kwatoola bazimba ebizimbe gwe tobiraba mukulu president aliwo oza akyalina ensonyi alina ensonyi aswala si muntu naye munabamutabakaswala kuno okusirika nobeera nofuuka kipamira tekitegeera nti toswadde era naye kabineti yamuswazizza mitana kubanga yamweganye misana nebikyalabika biki bikyali bingi obabba emabaati kati twawulidde bagamba eddwaliro lyeriwo abagakuliddamu basaba sente endala bazimbe eryo eddwaliro naye zize basitwala zalagawo ebyo byonna byenkugamba nti kati kino kyazibudde amaaso addemu yekyekenge alabe tuli watuufu tulina kudda luddaki tudde ku kono tudde ku ddyo tudde ku maserengeta oba twambuke o either tusooke tusigale wetugiraki wetuli era nze wala yasinga okumusanyusa gwebayita Matya Kasaija bamubuuza minister of finance bamubuuza kama batigatugatebu nagamba for me I was just there I received the call from the prime minister that you have donated you 300 iron sheets nagamba namuli please muje tugende wakamuga jegali mu compound abana bebusoga bagazimbisiza biralo byende abe mu east bagnes nandutunda bagatade bebagala that we have said honestly do really this government care about omuntu wa bulijjo
omuntu wa wansi bamufuddeeko nadda cabinet ministers all ministers omuntu wa wansi balina endowooza nti waliwo omuntu aliwo bubi nadda omuntu wekalamojja bali beganaga mu centre ne babaleetera emisinde n'olaba ne babyabeere batasana kwetuukira eno gavumenti eno ekyalina endowooza ku muntu wa wansi Katonda atugambye nakakanyaza Falaawo ndyoke njolesezeko obuyinza bwange. Katonda y'omu yagamba nti Falaawo kola kino yamutemyako eri nti tokikola bandyo bbiri kola orders ezi bbiri eri positive ne negative ziva mu kifo kimu mu muntu omu paka lwe yatuusa Falaawo ku kigendererwa kye. Era Falaawo omulambo bazza muzze ogujja mu mazzi bakuba guzimbe baguteeke wali muki mu piramidi okiraba nakakanyaza naye ani yawangula Falaawo ye yawangula Katonda yawangula kakati nobanga byebyo na bino gobubiraba nti ye sitaana yasitudde amatanga ge naye akuba Museveni tanaba kumanya nti abamu bali munju nokakaza nti bali munju kalabire ku connivances yetulo lukiiko lwatula ludda wa olugaba amabaati ate nga kagenda kalamojja onasala ekifi kino kya vice president kinasala ekifi kino kya speaker kinasala ekifi kino kya prime minister nasala ebifi byabaminisita olukiiko lwatula ludda sitaana yalukulembera olwo naye nga Katonda akyamwagaliza emirembe alubuukemu naye asooka okulagira amabaati gagende gye galina okugenda. kale sigenda kugiddamu eyo ensonga naye ba MPs ba ministers nange mba ku magezi bakole kiri kya speaker kyakoze naye nga mu byonna hajinze nalisabye singa mbadde sitting president bonna mbadde mbateeka ku reshuffle kwabe babbi bingi agenzige ez'amataba ez'ebidiba eza siriimu kati kuluneze kalamoja nazo zibiddwa kati akakiiko ako obutagamba nti yanyiize n'akola njagala anyiige beekola ekyo begobe kaakati akakiiko kagende buli kisuulidde esente zaffe baazirya bakyabazirya akamabaati kagalondoole kajja kuzuula n'enkiiko gye zaatuula n'egye basalirawo onooba oliawo nga n'olukalala baluleese olw'ebiteeso ebyayisibwa nebaba naakoma akakiiko katuule kalondoole ensimbi oba zaalya ddwaliro egenda okuzimbibwa erulowa bazitunuulire bazirondoole bajja ziraba tiye balazirazawa zakola kiki tize zazimba estates z'ennyumba eziri ezindi kaddaawo katuule bwe bityo kinabudde gamba nti tasooka kuwuliriza byakakiiko kano asalewo asooke kuduumira ebintu ebyo bigende mu maaso akakiiko kaleete era ogenda kuwulira nga buli wapointinze kaga nti nze ŋŋenze nzizizaayo ŋŋenze begoba bokka okay ensonga webale okujogerako era mwena abali ku program nakole mwebale nnyo temwerabira tusubscribe and share content every time ate bamwina ekibuuzo kyonna mukisindike nga Haji akyaliwo oba olina kyomugamba Haji ye waali Haji akatale ke kakali mu ddiro mu ggwanga kiva eri Bulange rumors around the globe oba engambo eziri mu bantu bagamba omutanda gyali tateredde bulungi okusinziira ku mbeera ebadde mu ggwanga epiira gy'amasaza ku birthday ku kabaka Ryan kuganga emikolo nga gyanjawulo okusinza okuva senior lumbuya lavaana atugamba naye owaayi omutanda owaayi tetumanyi oba wali oba taliiwo embeera eyo nga gwe tumanyi Haji amanyi Buganda bagamba obuvo n'obuddo kiki ekiri mu ggwanga eri omutanda naddala mu Buganda
lwaki nkirese kino ekintu kati nganze omusajja omunyolo manyi Buganda ffe tugizaala so ngezako kwebuuza omuzukulu wammwe nati ngezako kwebuuza omuzukulu ali atya oli ayinza okuva eri nalyoka mbuuza nti owaayi kiki kyotweyasa Buganda ogyalitaaza kigwe musajja omunyolo Buganda yava Bunyolo nkimanyi so omuzukulu ngezako kwebuuza ateeredde oba yeebasi ndeete ku mata kiki ekiri mu Buganda kaakati Omuganda agamba nti sibakesa mulwadde enkooka emwatula awo mbambuze bulungi obuze bulungi bagamba adoli mulwadde gwogamba gyali assa zesiba tutuufu okolaba naye ddaaki ekiseera kijja kituuka era bambike andoli yagezeeki yafudde naye ngeno baawulika dda ate mwagaana dda kaakati bw'otunuulira ebizze bitambula bino kino nkitunuuliza Oweekitiibwa Katikkiro tiye bw'aba alanga nga bw'abadde alanga ku mipiira nti asiimye ajja kubeera waakole bw'ati agire bw'ati naye ate nga gwemanyi tajja kugira ki tajja kubikola ne bukyenkya nga tutegedde nti amawulire gafulumye ku lubiri gundi anaaba omugenyi omukulu yajja okukiikirira Ssaabasajja awo ate nga gyali anti kitukiraba yali kyusiza bwati naye okutuuka ku nkomerero nga tulaba Oweekitiibwa Katikkiro atuuse bamwejagira bakola bino bakola biri ye bw'ayimirirawo ku lwa Ssaabasajja nga ne muganda wa Ssaabasajja gyali gundi wasajja yali waakiri bwe yalize yaliraze ekifaananyi ekisingakaawo okuba ekirungi okusingako okuba ye mu byonna nanti bagamba ekamala byonna bweru ensi munda yakimanyi nti abamala bya bweru byokka byebweru era bantu ate mubuuze nti gwoli kabaka waawa nti webweru lwaki ayingira ebiri munda lwaki oyingira mu lubiri era yabadde akola omulimu ogwo yalivudde mu lubiri oba naalinya oba ani yalizeeyo twalirabidde ddala kabaka nga gwe tulaba mu maaso naye kubona layini ennangira kyakuli tetwagiraba tiyasafeesinga ng'enkulu ku kyo nange kyampa okweraliikira neŋamba bino bagamba kubanga ebyamwezi ebyemikutu gyammwe si byesiga baabika ne babika sale nti yafudde ne babika tugenda okuva wano twagenda mu lukiiko wa sale nga yalukubiriza nali ngenze ndabe what a statue is olowooza statue egenda obbaniriza kale ogenda okukakkana nga bwekito bikiri kaakati ekyo bw'okireetera mu maaso g'abantu ddala obasaasira bwe gutuuse ku mipiira gy'ebika ebika bwe bwakabaka era bwebika byebironda kabaka simulaba olukiiko lumuyisaako buyisa mingi naye sesirumulonda lwagala guno olukiiko olw'abataka eyo supreme organ mu bwakabaka bwe tuba nga tutambulidde ku nfuga ya Bungereza eyo ye House of Lords eyo ye House of Lords luli lwolaba Katikkiro gyali eyo House of Commons yono gyabeera House of Lords and House of Commons olukiiko luno olwa House of Lords bwe lugaana ekintu ne Parliament teteekawo mutwe tesa kukiyisa teteekamu ekyo ekibwako kuki that's point noted kale no n'olwekyo okugenda okutunulira ku mipiira egy'ebika wakiri baaliroose omukulu w'abataka w'ebika netumanya nti n'apurezentinga kubanga tulina omutaka wa abo yazze alize n'akwasa ekika ky'abazzukulu be ekiwangudde wakiri mpaka za bika by'Abaganda kati bw'otunuulira ekyo nakyo kyali nullified tekyalabikako naye kamala byonna naye kamala byonna yayingirawo
naye lwaki bamuvoola ennaku zino? Sooka olinde tontekako kibuuzo kirala. Era kirala ekizzeewo oli yajjanga bozze nti omanyi tye maama Naabagereka yeeyolesezza abalongo ababiri be yazaala emyaka 10 egiyise. nange neewuunyiza yabasakira yaloleseza babakuliza mu ccupa oba mukomera ne babaalula naye nga incubation. nensigala nga sikitegedde nti kyekyo nenindira ndaba ku mawulire naye amawulire ago we gakuba obuyo tigalambika okulaga kituufu kubanga ne mumawulire siyinza kubaamu kyenkootingiramu nti kyekino kubanga okumanya nti nange byambuza. Kaakati bw'okola reflection gy'obuuza nange nzizaayo eyange nenga nti bamaze kulaba nga mukama waffe ali bubi ng'abaana bano bayinza obbazira kaba baleete naye ngaetakyatabwamumwa gugamba nti ye oba nedda okategeera nga bakirese nga unescape gate. Kaakati bw'otunula omulangira atambula Semakookiro bamuzaala wano bamunanikawo newamu naye okumulaga bamulaga nga Katikkiro agenda okwanawusinga erinnya eryo omulangira omutwe yazaaliddwa wuno bwati nga nekitaawo ambuleze bwati akafaananyi oyinza okubanga okalina oyinza ogamba photocopy origin okiraba yali awa confirmation gyali nti omulangira oyo amugiraki amumanyi lwakisigo kyabadde najja nakikwasaganya waki mu buto bwe yalitumye gwe yalitumye twanyogerera ku wasajja oyo omukulu abeeyalage abaana bano baganda baffe baana ba kitaffe baana ba mukulu wange omulangira Ronald Muwenda Mutebi abazadde era tubaleese okubanjula nga tubanjula eri eggwanga netubanjula n'eri Obuganda kyalibadde kitulabikira buki bulala kaakati nekako nange ku bifaananyi ne ku maloboozi ago tuli mu suspense era ndi mu kunoonya ansa ki eri emabega wa kino oluvannyuma kale bakugamba bino ebintu bitambula bagumaalizeeko Buganda obaali wadde busasikira okuba ekintu ekirala bubeere ekintu ekirala kakati okuyambibwa nenge ebeeyo n'okusinga ekitiibwa Katikkiro anyonyola Obuganda obutereevu bw'ensonga zino. Mehajo ekisinga okwewunyisa abantu nze wenda wakimutunga gamba bambi Katonda yamba kabaka tumutadde musaalazo mutazza naye kiki ekimugaana okufuna obujjanjabi mu nsi ez'enjawulo gyali eri kyaliko situkimanyi oyinza okubanga baga nti ali Germany atali Canada kubanga kuno olulere lubaamu okuwuliragana ne bayisa muli anaabamu tintuweera akadagala kano kale kyabudagama ntono bwagenda agenda kisirise era amagezi getuwali otuweredde ku Bwakabaka bwa Bungereza nga asuzibwa mu maka g'abakungu abalangira. I get your point. Kano bano kugamba aligidi nga it is danger
bwebanga si denja ekimuwa leading cause kiki ekugamba omuntu ali mu danger zone yafuna lead cause asobola okukiyitamu mangu niye omuntu abeera free nga Haji Naddu ojja n'ekigere kyo n'otambula n'omugamba anyigiddewo wano nga ngenda Kampala ngenda nebuuza ti naye ddala mubutuufu anoonya yaani oli innocent eri public siina gwe nali kintu kya muntu kidde kiki bino byokwogera ku president nemugaa nti kola kino nakino nakino oba tovudde ye Katonda bwagamba nti mazima ddala ngenda kwokya omuliro ng'okwokya omuliro lyeddembe n'essanyu erisembayo kulikayo yamuwawaabidde teri akasembera ddala anatono togenda okole oddukanye eggwanga byokola byoyitamu bingi naye abatuuze bakwebaza ekifo kyofuna senior presidential advisor nti baba kuba advisor kati n'ofuuka senior kati bano advisors balina okuyitamu ggwe oba tukoze tutya weewaawo omukama tumwebaza ekifo kyakuteekamu Haji tugenda mu nnaku nkulu kuffa bakkiriza naddala bakristaayo bagita Pasika tuweka introduction ntono nnyo nga tugenda mu mazuukira tujja kukomawo tunyonyole okuzuukira kyeki lwaki yazuukira Pasika kyeki abantu bali mu kusiba ensangi zino katugendeko mu mwoyo kuba ekituumirizaako lwa kisa kya Katonda Pasika kyeki ekigambo ekyo oluyinza kirambulula naye ebikolwa mbitegeera kaakati Pasika yerayiniri gye nasoose nayo ekugamba nti Yesu baamukomerera ne bamuziika mukadde ke kamu mu ssaawa mwezi mu naye ng'osanga ekitabo kimu kigamba baamukomerera ssaawa 6 endala ssaawa 9 kaakati okuzuukira okwo kwe kwaleeta okujjululako okusaba okuli mu Bayibuli enkadde era naffe okuzuukira okwo kwe kwavaako okutugaana ate okukkiriza mu lunaku lwa Yawmul Thabuti Abadiventi ye Katonda n'atugamba muddeeyo ku lunaku olwa Adamu olwajjajjamu era ensonga lwaki ffe tusaba ku Lwokutaano lunaku lwa Adamu mmwe ne musaba ku lunaku lw'omukaaga lunaku lwa Bayibuli Yawmul Thabuti abalala ne basaba ku lunaku lwa Sabbiiti ku lunaku olusooka mu Sabbiiti nga enzikiriza y'abatume bwegamba tuli mu nzikiriza ya Kristo Makiyu erwa jensinzi ate gye ey'abatume anti be baateekawo olunaku luli ne batalu omulusabuti Yawmul baagetta ne bateekawo Sande kyonga kino kirina ennyuguta 2 san kiki omwana SU omusana san de omusana ogwaddi ogwolwo olunaku Sande bwakugamba Sande oyinza okigamba nti agamba Sabbiiti kati bakola interpretation ne bakola obubi anti kandi nawe kobuukirabira so kisinza kiva gye ndi okukiterera kaakati n'okusaba ne kuva ku lunaku lwa Sabbaati olw'omusanvu Katonda kwe yawummulira nga zaatonda ebintu omuntu ye yakomekereza mu bitondebwa ku nsi kikambo ekyokulaba nga tusala ku Lwakutaano oli yagamba lwaki era ng'abo boolaba abo baleesi b'ebisiyaga be bannannyini bino be baaleeta okukyusa olunaku lwa Yawmul Thabuti okuluzza ku lunaku olusooka mu Sabbiiti okategeera sikategedde bakyusa ne Bayibuli namba ate tugiraba New Testament Old Testament lyetteeka lyekitabo kya Katonda kiyajja nakyo ate New Testament eyo endagaano y'abatume abaaliwo ba Pawulo ba Peetero baani abo buli yonna gweyogerako mu Bayibuli ng'omutume ye initiator of the New Testament yes
olwo tugenda mu pasika anti nzija kakati bamala okukiteekawo bakuza olunaku luno balutongoza kyolutongoza n'olunaku lwa sabiiti erituluvemu tudde mu luno yesu kwe yazuukirira wali ogirabeko ngaebeerawo ku mande nenange nebuuza lwaki yo tekyuka ne krismas ekyuka nebako ku sande nebako ku mande zonna ennaku naye pasika tekyuka lwaki tekyuka babalambale bayanjiye nebatuuka mu maaki nebagaa nti tukitandika nga 2 ennaku ana gaggwerako wano nebajja nga batereza paka lwebanatekawo dwegalatuuka ku sande ezo ennaku ana bezigwako ku lunaku lwa sande nga balangirira ekisiibo tekikyo nga mutandika kusiiba oli osiiba lwa Katonda oli osiiba lwa kusalawo kwakwagala kwa muntu kyalibadde kusiiba kwa Katonda naye wano tusiiba kiri kiri I get your point very well. Kakati fwenno naffe bwe twalaajana mutume nga yalaajana aga nti olunaku lwayama sabuti nabo baalwonoona be bamwe nammwe mwagenderamu ate Katonda bwe yafuna yavaamu abasatu nga mu kisabe ekya Tawuleeti kiga nti ndi omu era ndi wa bujja tobangayo n'omulala nagwosinza wadde ekifaananyi oba kiri ku lukalu kiri mu mazzi kiri luddawa tokivuunamiranga ago sige mateeka kwakati olumu munammwe muzze bwe mwajja you mark it with it okategera akagamba kakati naffe natuga nti kale muzze ekigere kimu emabega netudda ku lunaku lwadamu ensonga lwakyukuuli nga sabiiti yeko tugiteeka okulwakutaano ebiri twabiddukako byombi sabaato tekyali yaffe kubanga ekkiririzibwamu bamakatonda abameka basatu gwali kiki eri empya gye baateekawo eyo yaabo kakati gwe newe batolangiridde nti ndi musiraamu ekole ebyo Katonda byakwagaza automatically ojja kubanga olyawo haje tweyanziza era eno twaddeko just a brief introduction kuba ndoza wabulayo wiikinga emu oba mu kitundu pasika etuuke kakati awo tujja okutandikira nga otunyonyola pasika yatandika ddi yava mu lulyo lwani ani yagitondawo yali mu old testament emu testament ani yagivunaanizibwako tulina okweyisa tutya mu nnaku zino zetuyita ezakalema wakyava ku kyokuyita ennaku zakalema kalema olulimi olwo lundabikiranga olulimi olulatini kubanga ffe kalema tulina mulangira awe tugenda okutandikira hagisibula baviewers bannange mwenna gye muli mbalamusizza nnyo ngaera mbebazizza nnyo okuba abawuliriza abalungi Katonda atuga nti mwogere nga amazima wala okukalulamu obulwa negaba gakawanga omususa naye temunyigira nemuga nti nzize wano kulangirira kubavoola nzize kwogera amazima namwe muneyongera okugalaba mujja genda nagwo mwaka 1503 revolution ewe yagira obukristaayo bwa Bungereza ne bwekotula ku kereziya ya Roma era kwe kugiyita Anglican Church. Tuzeemu tulaba ng'obukristaayo bwa Bungereza obw'amawanga agali ebweru wa Bungereza obumu bugenze kukutuka ku Bungereza nga buddayo okwetongola bwokka. Olaba ekkanisa ya Bungereza bwegenda okusaanawo kubanga ebyagijja eri nga paapa abikoze nga tebakkiriziganya nabyo ate
nabo bukoze ebitakkiriziganyizika n'abagoberezi baabo nabo ne bavaayo. Neebaza kitaffe mu Katonda Dr. amanya Bishop Kazimba Mugalu bwe yayimirira ku magulu ge n'alangirira nti okuva olwo bayisizza ekkanisa ya Bungereza agifulumye bagenda kutondawo yaabwe. Kati ebitundu ebyo byonna babisopusi abayitolodde ensi yonna basigazza omulimu ogw'okusisinkagana bateekewo ekkanisa ebagatta egatta abo abatali babisiyaga era ebumirira ebisiyaga. Omulimu ogulaba gyegulaga kale n'olwekyo twetaaga okusabirwa okutunulira okulaba ng'omulimu ogwo gugenda naera nga nsooka okumwebaza kuyimirira ku magulu ge kubanga olwo baba beeganye obuyambi obuva e Bulaaya mu bali b'ebisiyaga bujje buyimirizeewo ekkanisa ate gye boonoona. Awo Kiganda we yagambidde muganye otuwa ssente mutuganye n'ebisiyaga mutuwe ssente tuve ku bisiyaga si byange. Kiganda byogedde oyo sitaani yayogera si ye. Tugenda kutandikirawo olunaku oluddako Mukama ge mubeezi baffe ajje tukyebaza nnyo ekisa kyotuwadde twebaza Omukama obulamu bwakuwadde tukyebaza Omukama asigale ng'akyakukuumidde awo ng'okyali mulamu. Kuba ebigambo bizimbebategeeza nti olwaleero mulabye nga njogeranga bulijjo naye nga ndi mugonvumu ekirogologo tukiyita kirogologo kyankutte jjo nekinuma nnyo nembeera soddamu tigambe program katugikomye wano kati kibula ne program ebadde nyimpiko ate ndabike nga mpummulamu Katonda abampeera omukisa. Katonda kutuweera omukisa naye twebaliza nnyo maama akulabirira nakuwa naleeta akacaayi wokeetaagira mu budde bwonna okafuniramu era mwenna abali mu diaspora tubatumiddeko kuliko gweta mama Denmark tumiddeko Jaja Noop mukubya Rugaba awamu ne Jeff abali mu California mikono gyo bakwagala nnyo n'abalala bonna bali mu South Africa, Indonesia, Germany mwenna negwe tutatumidde ne mwenna twagala nnyo n'ola okutambula mu naffe paka oluno Mukama wange mubeezi waffe akumata kumira mpeera mubeere bulungi